kati nno ababadde basuubira embaga wano wetuli sente zammwe wetuli mwenjogerera ndi ku flat tami. The Union Media Hub ignites. Of course bantu bange nakola omukolo wano nakola omukolo gwa mukyalo ono Bad Black waneno ne mugwagala nnyo ne mugusiima nnyo ne muguwagira nnyo ne mugulaba kamba kwire mwagulaba era bwentyo ne mbasuubiza mbunga 14th ku Valentine's Day sinna kunyoza wala ne mbasuubiza nti wagenda bbirayo embaga munaye mukyala yatusuubiza embaga ku 14th ne mbagamba banaye mulinde wano ku 14th subscribing mubeere kugenda baleetera embaga bannange naye nk'abantu bange sinabatwala wala mpanyiriza nnyo ku The Union Media Hub wano ku The Union Media Hub tukolagana nnyo ku bintu by'obufumbo era tubyagala nnyo tubijubisa nnyo pena obufumbo tuli bwe tuti era munange ensonga endeseza no video sindala naye kwatagana munaye ku mbaga gye nabasuubiza nengamba waye abantu bange kanje mbagambe embaga ki ekiriwo munange mbanyiriza nnyo okubeera nga muli wano kyembagamba kintu kimu musooke musubscribing video mugiraikinge era you do all those nice stuff bimukola subscribing notification bell mugiteekeko ate era mubeere nga mukola ki mulaikinga video tugende maaso mukwano nabasuubiza embaga wane embaga yali okwakyala kwali kwa kabi nnyo mwakulabanga embaga mbi eyo mabega naye mukayo ebikeeredde embaga eyingiddemu BBL nze siwagira BBL by the way first of all kansuka embaga mbe siwagira BBL mpagira nnyo abantu okubeera nga bali ku nakyo nga musiima okubeera mukama engeri gye yabakolamu naye munange BBL naku zo zifuuse BBL buli wowira BBL naye nga ze wetwogerera ku sayidi y'embaga kubanga nze sayidi z'embaga sayidi z'emikolo sayidi za kirabulaabu nze we gye nkwataganayo kera gye mba mbatwala munange ngenza okwekyusa okulaba nga munaye omuntu yatusuubiza embaga tetali mwezi BBL eyingidde mu mbaga baganda bange BBL yo eyingidde mu mbaga ate erabika munaye tukoze eki eyinza okulemesa emikolo era ezimunkubo giriwo gigamba mbuno tuyinza obutaba na mukolo anti munange sente twazikozeemu surgery biki naye ate surgery tebagenze wabweru bagikoledde wano so nolwekyo omanyi kati bano ba influencers of course baba bafuna adverts okuba mu malwaliro ngaago okulaga abannayuganda mbu tukola ki BBL. First of all nkiddamu nze siwagira BBL njagala omuntu nobera comfortable in your own skin. Of course abantu abamu baba bagala genda mu maaso nga bakola kizi BBL ezo zimunaye ziba opinion zammwe so no video sigireserwa kubanga njagala mukope BBL naye just njagala mumanye mbuno munaye omukolo bwembanga temuli ku 14th wano temulabye nga mpostinze video ya mukolo gwa Bad Black mukimanye bumanya nkitayika embaga eyingidde mu BBL era maaso awo ngenda kwambalira ka video mulabe ekigenda mu maaso ku side za Bad Black eyo munaye nga yogera ku process egenda mu maaso simanyi oba ku mulomukaaga agenda kubeera ahirinze naye nga munange byebyo ebiriwo eruyi era of course ku social media zonna abalebize bagamba sente bazirya biki neera ajja tushokinga kubanga ne mukukyala era twaga abantu bagamba nga tagenda kola kukyala sente bazirya tagenda kola kwanjula sente bazirya namulana akola omukolo mwagulabira mwagunyumirwa ejjo n'emikolo gyonna waneno kumaneno ku The Union Media Hub kwegiri osobola ogenda wansi awo nobeera ng'ogiraba gwe buli mukolo gwali owulidde ogwa celeb ogwa kuva last year manye last year mikolo gyali mikolo wapande mukolo osobola ogenda wansi awo nobeera ng'odaba bulungi nnyo ng'oginyonyoka kubanga fana ku mikolo twakuguka munange nno kyekiriwo eyo omukolo omuntu agulaba waneno nga ngutimbye mumanya munange girabika BBL yayingidde mu mikolo naye kambalage ekigenda mu maaso eruuyi eyo namwe mubeere up to date bantu bange era ku ka video kemugenda okulaba mu maaso awo kwe kubadde ekiwandiiko era nga bagamba banaye Bad Black has apologized to online in-laws for using the wedding contribution the wedding which was scheduled for 14th February kati munange byebyo ebitambula naye katuline tulaba omanyi bayinza otushokinga naye ka video kakano I might take you through how I got admitted at TMR International Hospital, Kampala for my cosmetic surgery procedure. I thank God that we no longer travel for surgeries. This is TMR International Hospital where you can find all specialists in
any cosmetics thing you need. See, when we talk International Hospital, this is what we mean. Class, the atmosphere matters. The only specialist unit it can prepare you mentally of ne binary ne flat tummy. So that was my day when I checked in. This is the consultation room. This is the consultation where the doctor interview you and view you for the last time before the surgery comes, and you talk nomugamba njagala ebbina. Twavaayo ne tugenda batupimekaawo. They take your visuals, ebipimo ka IT kabakole yaninga mu China ndi mumpi muzibu, but that is it. Awo ne bampimako blood pressure, sukali, bakukebera buli kimu nga tebannakukola surgery. Baina ebyuma ebyabakugu. This is Rio International Hospital. Osayininga nga tebannakujjako musaayi, nasayininga ne balyoka bagujjako. Yo nno senga Jasil Havari Kibirango, mulamu wange, muganda wa bba wange, mwebale kunjagala, famire ya musajja wange, mwebale kumbeererawo. Tebakkiriza muntu mulala yenna mu ddwaliro okujjako ye yandikunga next of kin. Tebalina galoga mukyala. Nansi nanfaako kakeyawo nali maze okugibwako omusaayi. Awo preparing ogenda gye ngenda okukolera recovery ne surgery. Awo nno ka customer service bw'osasula ssente totambuza bigere nga bantuuza ngetinga ready nga tulinnya benzi yaffe ya TMR International Hospital yiyo ya blue. Nasa atudde kakeyawo nno mba ndi mulwadde maze okwadimitingibwawo tebanzikiriza kuddaka. Ngenda olonda be beauty what money can't buy tekiriyo. Vroom 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 pi. We reached nga tutuuka ku unity. We reached on the unit era ne bansigulira oluggi. Kakeya, you pay your money with one heart, and the specialist bagenda kukolako bulungi nnyo. Awo nno ne tugenda ku unit ne bansigulira ne nfuluma. Emabega eyo waaliyo emigugu gyange ne mbigulawo. Dokita nga tannanteekako bbina nga nkyalinga kapipa ninga abakoleya. Ne nkumba ne mulamu wange ne nansi emabega ne tugenda. Awo era ne mbigula. Mama naye mulamu wange ayina ebbina. Kati nezo zezi VIP room bantusaayo waggulu awo nga wengenda okurikavalingira era nga wenzijja okuva bantwale mu theater. Room oziraba nnungi nnyo, room nnyonjo ka AC, Netflix, bakuwa ekyemisana n'ekyeggulo okugirako nansi ow'emisana n'ekiro bakunaazaako. Kati thank you TMR Hospital for the care. Nawonye okwapplyinga bivisa byebweru ngende nkole surgery. Awo nno eyo ye toilet. Mubaamu buli kimu akatebe abakoze surgery kwe mutuulo kasaanukula n'otuula. Nafulumako wabweru awo ekawungezi ndabe ka view, so I enjoy the sunset. Ndinga muzungu, I love to enjoy sunset. Those they are private rooms. Nembeeraawo olwo nno bandi meetings sidda waka nina okulongoosebwa okufuna ekyansasuza ssente. Bakyala nga ndi mugumu nnyo nendaba sunset era kaaka akasana kagenda nkalaba eri erungi wemutuula. They have gardens, like the hospital is very big. Ate with the TMR bali private and safety comes first. Ngenda kubamba letera mu party eddako what happened. Naye nga mwenjogerera ndi ku flat tummy. Gwayagala surgery oba nnyindo kabina lubuto, TMR International Hospital got you covered. I won't know wetuli naye. I want you to take this information with a pinch of salt. Kanonkalese just kubeera nga mumanya ekigenda maaso ku mikolo gitabaayo ku 14th. So sikubeera nga mugenda nga munonooza BBL ze mutaitaaga. Manyi bana Uganda mumanyi nnyo okunonooza. Be confident with your body. Beera nga gwako neat diet, kozesa diet, kozesa ki hip zotalina tozirina. So mbeere nga mukola ki mubeera confident in what you have. Ebintu biyinza okubeera nga birina side effects zaabyo ze tutamanyi. So be careful with this information as you're using it. Byebyo nno nsigadde be the Union Media Hub
tujja kubeera nga tulaba ekinabaawo, if there will be a wedding or not. Naye tulowooza kyandibadde kiggwe nakyo mukwano. Sente zaffe nozitulaga ne tukola omukolo ne kiggwe ne tumanya mbu naye wakikuba. Alright, see you in the next video. Bye bye for now.